No, beba mu bakulembeze b'Abasiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abali mu kubangulwa ku by'obukulembeze n'amateeka agabafuga okusobola okuweereza abantu be bakulembera obulungi. Omumyuka asooka owa Katikkiro Profesa Dr. Haji Kaawaase Kigongo asinzidde mu lusirika luno n'asaba ba disitulikiti Khadi bakole nnyo ebinaayamba okukulaakulanya n'okugatta abantu be bakulembera naddala mu kiseera nga bangi bagenze bateekawo ensonga ez'okwerumaaluma. Ng'oggyeko okumanya eddiini ye ku nsi kuno alina okubeerako nga talina bisoomoozo mu byabwavu, alina okubeerako nga talina bisoomoozo byanjigiriza, alina okuba nga talina bisoomoozo mu byobulamu, alina okuba nti mu keeke y'eggwanga alina eddoboozi erimwogerera nti ono omusajja musiraamu nabo bwe bali bantu. Mu ngeri y'emu, Oweekitiibwa Kaawaase asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okukolera awamu ne ba disitulikiti Khadi bakyuse obulamu bw'abantu bonna ssaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu be bakulembera. Wabeerawo ensonga ekwatayo byenjigiriza, oli n'atwala akakiiko k'ebyenjigiriza avudde sayidi oli Kampala, oli n'atwala akakiiko k'ebyenjigiriza avudde Kibuli, ne tubuzaabuza minisitule, kankozeko ekigambo kubuzaabuza, bagende naani ali nabo bana batandika okwekubira oludda. Bandijjukidde nnyo nti abantu abo buli aleese akakiiko ke baamuwa constitution ne baziwandiisa mu mateeka, n'olwekyo buli omu mutuufu. Omwogezi w'Obusiraamu ku Kasozi Kibuli Dr. Muhammad Kiggundu agambye nti baagala okukozesa olusirika luno okwongera okumanyisa ba disitulikiti Khadi obuvunaanyizibwa bwabwe. Butya bwe tulina okukolagana n'ab'obuyinza ab'enjawulo abali mu gavumenti ez'ebitundu, abali mu bitongole eby'obulamu, abali mu batongole eby'amasomero, era mu kiseera kye kimu n'okuzza umma ng'abantu baba bajja ewaabwe okubalaga empisa erina kuba etya. Munnamateeka mu ofiisi ya Supreme Mufti Matovu Fahad asabye abakulembeze bano okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ezigendereddwamu okukulaakulanya abantu n'Abasiraamu be bakulembera basobole okuzifunamu. Mu ngeri y'emu Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi asitudde okugenda mu Amerika gy'agenda okwetaba mu lusirika lwa Bannayuganda olwa Buganda Bumu. Ono akulembeddemu ekibinja ky'abantu abasoba mu 5 okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti okuli omumyuka we Sheikh Ibrahim Ntanda, Sheikh Mubiru Twaha Kezaala Ssaabawandiisi wa ofiisi ya Supreme Mufti n'abalala. Ono agamba nti asuubira okussesera ku ngeri ofiisi ye gy'esobola okukwatagana n'abali ebweru wa Uganda ssaako n'okuyunga Oluganda. Okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okulaba nga tutambula wamu, okulaba nga abali mawanga ag'ebunaayira n'abali e Uganda nga tulina eddoboozi limu ate n'enkolagana esinga okubeera ennungi. Ono era atubuulidde nti waakulonda n'abagenda okukiikirira ofiisi ya Supreme Mufti mu mawanga g'ebweru wa Uganda kiyite diaspora ssaako okusakira abantu ba kuno amazzi amayonjo. Obumu ng'Abannayuganda, obumu ng'Abasiraamu, kubanga Abasiraamu babeera eyo oluusi tebamanya ki kye tuliko. Nnyo okutambula wakafe okubasinkana bamanya nti kino Mufti ali ku kino kiki ekyetaagisa. Olukuŋŋaana luno lugenda kukulemberwamu Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga era nga naye yasitudde dda okugenda okulwetabamu. Hassan Kasagga, BBS Terefayina. Minisita by'emizannyo abavubuka kw'oteeka